ya East Africa. Olwaleero aba ofisi ya kalisoliso wa gavumenti babadde mu district ya MPG okufuna ebirowoozo by'abantu ku mpeereza za gavumenti mu kitundu kino. Abakulembeze mu kitundu kino nga bali wamu n'abatuuze boogedde ebikyalemye mu disitulikiti yaabwe. Olwaleero nga bakwata minisita nga ssente n'ayinaayina nawo omuntu esendezeko olugudde katosi n'azirya n'ayinaayina nabakwata gundi abbi amabaati namuzawo ebireeza biri n'avaayo bino emimu egy'emisomo gy'enguzi kumala budde abantu basubiri abagwamu dda. Kitongole ebifumbekeddemu enguzi ne bwe tubibaloopera mu bimanyi temulina kye mukolawo. Poliisi eri awo eyinaayina buli gwe bakyusa gwe bazzaawo atandikira munne we yakoma. Enguzi eri mu kkooti temulina kye mukolawo. Eby'enguudo n'ebyobulamu bibadde ku mwanjo nnyo. Oluguudo olw'Emityana olwabomoka ne lugwamu ne bajja ne bakubirawo ekiraka ne bagenda enkeera ne kiddawo nga bikyakoze eki. Pigi Busega hayiwe bw'olutunuulira lukwewuunyisa kati lwayimirira n'omwaka ndooza gugenda kuwera nga luyimiridde. Kati wano bw'otunuulira sayidi y'ekalagala wano baalusima ne balubotola ezaali zigenda e Masaka nga balaga nti bagenda kimala mu bwangu ne baamala ne basima ne bakomaawo. Bw'ogenda mu malwaliro gaffe ag'empigi abantu bangi abasawo batono. Ekyokubiri teri ddagala. Esente ezo ze bajja ku bantu abo bagenza okuzaala bateekeddwa okuzibajjako simanyi. Omukyalo wange yazaala manguyo naye omukyalo wamala okuzaala omusawo n'ajja n'agamba tijagala emitwalo 7. Era banokoddeyo mbu abakozi ba gavumenti tebabeera mu ofiisi zaabwe ekitaataaganya obuweereza eri abantu. Kati n'olwekyo ofiisi eno erina okutunuulira nti biki ebireetera abakozi bano okutuuka leeti. Kati singa tulya ebitundu nga Buyiga Bonjako nti entambula nzibu abakozi ba gavumenti abakola mu bitundu bino balina engeri gye bayambibwamu okulaba nga batuusa obuweereza ku bantu. Mmwe bwe mukebera omusaala gy'abakozi abo kibamala kubanga ekikema omuntu weekiri ojewo sitaani. Aba ofiisi ya kalisoliso basabye abantu ba bulijjo okweyambisanga ofiisi yaabwe okugonjoola ebizibu ebimu. Cost of corruption buli obuse oba trillion 10 buli mwaka. Kati zino bw'ozigabanyagabanyamu mu parish omutwalo ze tulina nti buli parish yandibadde efuna obuwumbi nga 10 singa tewaaliwo buli bwanguzi. N'olwekyo kyekyo lwaki tutambula mu bantu nga tubakunga tibatwegatteko mu kulwanyisa obuli bw'enguzi tubugobe. Era bano bategeeza nga bwe bagenda okutalaaga eggwanga lyonna nga basomesa abantu okwenyigira mu lutalo olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Twatandikawo kye tuyita Integrity Ambassadors Clubs nga zino zisangibwa mu masomero aga secondary n'aga tertiary. Bakubiriza abantu ba bulijjo okukwatanga ebifaananyi bibayambeko ng'obujulizi mu lutalo luno. Saddati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.